Olwaleero abayizi okuva mu mabanguliro okuli ery'abasomesa, ery'abannamateeka, ery'ebyuma bikalimagezi n'ery'abalimi ge gagguddewo amatikkira ga ssettendekero Makerere ag'omulundi ogw'76. Amatikkira ag'omulundi guno gatikkiddwamu abayizi 9,295 nga ku bano 4,462 bawala ate 5,333 balenzi. Abayizi 213 bafunye diguri ey'okusatu oba PhD, 2,503 bafunye diguri ey'okubiri oba Masters, ate 643 bafunye diguri esooka, 206 postgraduate diploma, ate 30 diploma. Mu be batikkiddwa olwaleero mwe mubadde ne Esther Ziribaggwa, omuyizi okuva ku bbanguliro ly'ebyobulimi alidde mu bannaakendo abakola amasomo ga science ku ssettendekero. Ziribaggwa abadde asoma essomo erya Bachelor of Agriculture and Rural Innovation ng'ayitidde mu ddaala erisooka obwa first class n'obubonero 4.7. Ono aweereddwa ebirabo omuli ne cheeke ya ssente akakadde kalamba. Ziribaggwa anyumya nti ebyensoma bye tebibadde byangu. Nali nina obuzibu n'ebyenfuna byabadde bintaataaganya nnyo nekindeetera okubanga some years nali nazimisinga. Yes, some years nali nazimisinga A-level namisingayo omwaka gumu nenjoyininga the next year awo nawo nembeera nga ogwo omwaka gwafa nentandika the next year senior 5 nenkola senior 6 then after ne senior 6 campus sajoyiningirawo immediately. Ono okuyingira ssettendekero yayingirira mu mwaka gwa 2022 oluvannyuma lw'okutuula kumpi emyaka 2 ng'essuubi limuweddemu. Waliwo mukwano gwange yanrecommendingako government scholarship nenjijjuza era nebaza Mukama nti this day I have graduated. Kati agamba atunuulidde okukozesa amagezi gafunye ku ssettendekero okwongera okulongoosa ebyobulimi mu ggwanga. Abayizi abalala abatikkiddwa mwe mubadde n'eyaliko RDC w'Ejjinja Eric Joseph Sakwa era batubuulidde kye bazzaako. Kati kino kijja kunyambako okuyambako gavumenti kuba omulimo gwaffe okubeera n'abantu abagugu abasobola okukola poliisi eyamba okutangira obutonde bw'ensi okwonooneka. Mpulira essanyu olunaku olwaleero era neebaza Katonda olw'okunsobozesa okutuuka ku lunaku luno ne wamu ne bazadde bange era nga neesunze okwongerako ku ggwanga lyange Uganda. Abakulu ku ssettendekero basabye abayizi abamaliriza emisomo gyabwe okukozesa amagezi ge bafunye okutondawo emirimu ate n'okwewala ebikolwa ebibi nga okulya enguzi. Many of the students who are graduating today may want to have government jobs or jobs in the private sector. Some will indeed have these jobs, but others will not get such jobs because those jobs are few compared to the number of graduates. And so we have to look elsewhere for what to do and survive on. Do not despair if you cannot find employment. Instead, reflect on the immense opportunities around you and rise to the occasion as an entrepreneur. Character will outlive your certificates. Graduates, beyond your disciplines, there is something even more important than knowledge. It is integrity and character. Mubaka we bwatisse Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebisookerwako Joyce Kaduchu, Minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Museveni asabye abakulu ku ssettendekero okuteekesa mu nkola ebyensoma ebipya ebya siniya eya wansi olwo basobole okuzimba omugigi gw'abayizi abateeketeeke nga basobola okweyiyizaawo ebyokukola. This is not merely a policy change. It is a fundamental shift in how we prepare our graduates. We are moving towards a model that emphasizes practical skills. It emphasizes innovation and problem solving. Ono era talemye kusaba abakulu ku ssettendekero okufuba okulaba ng'amatabi gaabwe okuli erya Kabanyolo, Jinja, Lira n'amalala amasomo ge basomesaayo gakakasibwa ekitongole kikola ku byenjigiriza ebya waggulu nga n'ensomesa yaago etuukagana n'omutindo gw'ebyo ebisomesebwa ku ttabi ekkulu. I call upon Makerere University management to ensure that
all the satellite campuses are duly accredited and they offer programs that meet the same high standard and quality and relevancy as it is offered at the main campus. Olunaku olw'enkya abayizi okuva mu mabanguliro okuli ery'abasawo b'abantu n'ebisolo be bagenda okutikkirwa. Amatikkira gano ga kukomekerezebwa olw'okutaano olwa wiiki eno. Dorothy Nagita, NTV Akawungeezi.